Mu kiro kya 31 omwezi oguwedde abantu bwe baali bayingira omwaka bakyala Kimpadde baagufuula mugano okunyagulula abantu kosa n'okutemula abaali batambula era abamu balugulamu obulamu. Bwe zaali zikunukkiriza okuwera ssaawa 8 ez'ekiro omukuumaddembe yawummula Sergeant Dumba Musa nga mutuuze w'omu kitunzi Lungujja nga yali ne banne abalala 5 baagwa mu kikoosi ky'abavubuka ne kibakuba obutayimbwa era abadduukirize be baabataasa ne babaddusa mu ddwaliro nga bataawa. Kyokka olwaleero Sergeant Dumba avudde mu bulamu bw'ensi eno. Abasirikale abalabye yali nabo mu mmotoka batunnyonnyodde nga bwe gwali. Bajja tugenda okuva mu mmotoka genda okulaba abasajja balina emitayimbwa, balina amajambiya, balina amacupa, balina emigo nenga giringa emiyini egyo eminene sebo nga gwenka n'okugulu kwo ndaba bulungi nemanya nno kati erabika yatwalula ekoze eki kati ekibinja ekimu kinkwata kinteeka mu kinnya nali nyambadde ettaayi nali mu suuti nga nanyumye bulungi bankwata abasajja nga 6 kati ono ye yali abalaba nga bayimiridde naye nze oli ono ba ye teyasobola kulagira oli nti ewaayi bano baveeyo naye nze nemugamba bano baveeyo oba tebavuddeyo bakoone tugende kubanga bano babbi. Sergeant Dumba waafiiridde nga yawummula amagye ng'abadde akola mu ofiisi ya President ku nsonga ez'enjawulo era yabadde akulira ekibiina ky'obwegassi ekya Veteran Business Community Sacco. Musa ku ofiisi abadde atuula mu operations office, Musa abadde commandant special operatives, bonna ffenna ba special operatives abadde mukama waffe. Bannange twazibwa bubinya naye nga twetaaga security nga erubaga ngujja mu kitunzi abantu okuva bakama amaki ensawo amasimu tuli bubi tunyoleddwa nnyo. Namwandu w'omugenzi n'abayenga Hajala wakati mukulu kusaamaziga aliko byatangazizza kyokka n'alajanira gavumenti okumukwasizaako kuba kati naye yeebuuza ekyokuzzaako nga takiraba. Kale baabwe bafiirwa tebaddamu kujjukira famire zaabwe beyama mu kuziika naye kwe muva mu lumbe temuddamu balaba nti n'abasirikale baba ne famire zaabwe obusiimo bwabwe babubabwe n'abantu balabirira abaana abise bato nnyo. Abakulembeze mu kitundu kino bagamba obumenyi bw'amateeka bweyongedde nga buva ku bavubuka abatayagala kukola kosa n'okubajjira poliisi y'omu kitundu kyabwe. Olwanga lumu abantu bangi nnyo abatulipootingira nga bakubiddwa. Waliwo ekibinja ky'ababbi ababbi bano batambulira mu kibinja ky'abantu nga 23 bagenda batambulira bakuba abantu. Wano wokulubiri owulidde wane Mengo beetooloola ne bakwata abantu abo baba bayingirawo naye kati n'omuntu wa bulijjo atya kuba poliisi teriyo bantu bavaawo eri era baana ba mu bitundu byaffe. Naye kati tutandika ogwaffe gw'okunoonyereza ate tutaddewo abasirikale baffe abakeesi ku ground okulaba nti balondola batabazigu abasse omusirikale waffe ow'amagye. Shafiki Galiwango, BBS Refina, agesigika.